Minisita w'amasannyalaze n'ebyobugagga by'omutaka Ruth Nankabirwa Ssentamu alangiridde nti bannayuganda bonna abakozesa n'okusasula amasannyalaze mu nkola eya Yaka babeere bulindala kubanga mmita zaabwe zaakuggwako ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Museenene omwaka guno. Nti ba distributors bajja kufuba okulaba nga bakutuukako nga bo bakola ekyetaagisa mukamitako mpola mpola naye tulina obbateekako obubonero kwe munaalabira kubanga abagezigezi mu Uganda wa. Nankulu w'ekibiina ki Electricity Regulatory Authority ekirondoola enkozesa y'amasannyalaze Engineer Ziriya Tibalwawaako bwe tumubuuza lwaki tebafaayo okumanya ddi mmita za Yaka zino lwe zikoma okukola ategeeza nti bakimanyako wabula nti buli kimu kirina ekiseera lwe kikoma olwo ne tudda ku mutendera oguddako. Tekinologiya oli gye baateekawo mu mwaka 1993 akaddiye okulwanyisa bano bakazimunyu abaagala okubba era nammwe munjulira nti mulabye ku bifaananyi abantu bye bayisa ne bagamba nze nsasula ssente ntono nkuwe Yaka. Engineer Waako wabula asabye bannayuganda okwaniriza enkola empya y'okusasula amasannyalaze enaaleetebwa era n'asuubiza nti mmita enkadde ze zijja okuzibwa obuggya zituukane n'omutindo. Software eyo gye tugenda okuteekamu agenda kuba wa mutindo ng'akutangira okukubba akuwa security gulugulu okulaba nti mmita yo tebbibwa kubanga era naffe tufuniye ebizibu omuntu n'avendinga ate najja n'agamba navendiza emitwalo 10 naye nfunye unit bweziti. Ono era ategeezezza nti bakozesa ekiseera kino okutuusa omwezi ogw'okumi olwo basomese bannayuganda ku kwewala abaffere abayinza okwesobolayo okubanyaga. Yaka mmita tezigenda kukyusibwa naye ebitongole ebisansanya amasannyalaze bigenda kuyita nga bw'olaba nti abakozesa ku masimu gano aga smart application empya ejja n'ogiloadinga. Esimu yennyini nekugamba efoni yo eri ku risiki olina okujja upgradinga naffe kye tugenda okukola ku Yaka mmita buno. Minisita w'amasannyalaze n'obugagga bw'omutaka Ruth Nankabirwa ategeezezza eggwanga nti gavumenti era esaze ku bisale by'amasannyalaze ekitundu kimu n'obutundutundu 6 ezibalirirwamu obuwumbi 40 omwaka guno. Ssente za World Bank ze nayogerako emabega emiliyoni za $638 tutuuse ku ntikko y'okuzikozesa nga buli World Bank kye yatusaba tukitaddewo era nga kati tuli wa ssaabawolereza wa gavumenti okukkiriza tuwe emirimu ba contractors abagenda okutalaaga eggwanga lino lyonna kubanga tetwagala kusooka mu region emu ate tubakyuse badde mu region endala wonna abantu baagala amasannyalaze. Nankabirwa agamba nti bakyakola ekisoboka okukendeeza ebisale by'amasannyalaze n'ekigendererwa eky'okwagazisa bannayuganda okudibya enkola ey'okufumbisa enku. Kaakati abatafumbira ku masannyalaze naye nga bagalina abakozesa units entono ezisookerwako units ezisooka basasula 250. Tulina okuddamu okunnyonnyola abantu nti gwasookerwako balubu bw'obanga togolola tofumbisa oyinza n'okukozesa lifetime eyo gye twogera ya 250. Wano ssentebe wa Electricity Regulatory Authority Dr. Sala Wasagali ayanjudde alipoota ekwata ku kitundu ekimu n'obutundutundu 6 ku bisale by'amasannyalaze ebikakkanyiziddwa. So medium tubasizza kuva ku siringi 461 n'obutundutundu 8 ne tubaaza ku siringi 448 n'obutundutundu 7. Industries ennene ne tuzissa kuva ku siringi 384 n'obutundutundu 4 ne ziika ku siringi 379 n'obutundutundu 2. Mu ngeri y'emu endagaano ya Uganda ne UMEME yakuggwako omwaka ogujja era minisita agamba nti gavumenti yakweddiza amasannyalaze newankubadde nga abakozi ababadde bakola obulungi bakubasigaza. Kale essuubi weeriri nti bbeeyi y'amasannyalaze egenda okukendeera